mabega ate ngono yagala okuyiga okusingawo ogenda ko mbiye mabega. Jesus yalina baganda be. Yali abayina naye tetubamanyi. Kyali kikwetaagisa ennyo bamanya ng'akulembedde akola ebyo ensi yonna bye yeetaaga. Taawe kye yali ayagala tuleme bamanyi. Ekyokubiri si buli muntu nti nga tali mu kamera aba talina kyakola. Anti kati abantu we baagala ng'oli mu kamera. Kati mwende bagamba Irene Kayemba ku front tumulabako akasaati akakubye baleti agikubye. Baleti nali njikubyeko akasaati nkakuba ebigambo bino mbigamba buli wetusinkana lwakuba tuli mu kamera neegaana buli wenkusanga muganda wange enkyukakyuka ogyetaaga noŋŋamba ye kuba sikuwokyesa togyetaaga. Genda maaso l'omusha. Genda maaso l'omusha. Togyetaaga. Genda maaso. Ngende maaso. Ensi yonna ngenda ngigamba twebereremu. Bw'oba oyagala ensi ennungi erina okuba nga ensi eri balanced in all religions, in all regions, in all aspect. Etya bw'ogenda mu ddwaliro osanga eddagala ewamu nga wa mu private eno gye tugagula. Ensi erina okubeera ne private oba ne government hospitals nga ziyamba abanaku ngaffe. Gwe toli munaku ate wejjeemu. Nziramu. Gwe toli munaku ekyobunaku kisooka okyeggyeko. Genda oyogerera abantu nze ne kanneeyogerere. Twetaaga amalwaliro aga gavumenti abanaku ngaffe. Twetaaga mangi nnyo. Mangi nnyo. Agalimu agasuusubye mugeego nga tetulumizibwa. Twetaaga abasomesa nga basasulwa bulungi kubanga be batufuula ekyenjawulo. Be basomesa gwe, be basomesa nze, be basomesa abatusomesa, be basomesa abali mu malwaliro, be basomesa balooya. Twetaaga nti bwe nyimirira nenjogera mba sikoze kivve. Kubanga omanyi okwogera oba okyayitaawo n'olengera drone n'odduka. Naawe ogitya? Ogitya? Sigidduka. Kubanga mmanyi wonna bansangawo. Naye ekikulu ky'ebigambo kiri nti kikyenjogedde kituufu. Kati ku byoyogedde waliwo ekikutwaza? Ennaku zino ekikutwaza n'ekitakutwaza okimanyi. Bweyogera wogezi nati tovula bannayuganda bagamba ensonga lwaki mwe baganda ba principal temwagala kujja kalayini kasooka. Kati gw'obimpadde byenjogera ku layini eno gye ndiko. Tibakwagala wali ekavule. Nedda. Omukulu agenda Busia. Irene Kayemba ku gaali kwali. Biri bisatu. Ekisookera ddala Irene Kayemba amanyi omwami Bobi Wine ng'omuyimbi. Era mutwalira mu kiti ky'obuyimbi singa tubeera tuli mu music. Ne mutwala mu kiti ekya famire muganda wange, brother wange. Kati bwe tusisinkana eka oba mu bintu bya famire era tubonga kifamire. Bwe tugenda ku bukulembeze sisobola kugamba nti Irene kanzije ekavule nga sirina nsonga nnambulukufu entwalawo wabula nga ngendawo because he's my brother. Byanjawulo ontegedde bulungi. Asikali w'okugeti wali bw'omuyitako nga tokoze kyayagala totuuka eno olina kyolina okukola wali siyitawo nga anze ni muganda w'omunene ebiki biki oba ontegedde bulungi. So kitegeeza omukulu oyo tumuteeke mu biti ebyenjawulo. Nze mu kiti ekya president bwe musanga nfukamira ne mubuuza anti kati kiri kyoyogeddeko kyekya yensonga lwaki bannayuganda balumba baabayawe. Anti sinnategeera lwaki bamulumba. Anti nga ye agamba nja kubyewulira tompa lugambo nja kubyefunira nze mwennyini. Anti kati nkwamu preamble oba highlights. Tompa nja byerabira. Anti mbadde nkyakunnamula tonzikiriza kumalayo. Ebyababa yawe si kyekyo. Oluva wano nga nsaba Mr. Ray Pan nga mpamu eddakiika nga 32 lwe tuddamu nalayidde edda nga tubyogerako. Eggulo gadde mazaalibwa g'abaaba yawe tetwakulabyeko. Era kye nagambye luli wambuuzizza ku stage tetwakolako eya Mickey Wine. Ne keeki simanyi ani yagikoze. Okirabye? Anti eri yabadde famire what? Eyategese wamutegedde. Kati eyategese tekikakatako kubaawo. Oyinza okubaawo nkugambye
nsobola okubaawo nenkola ekyo ekinneetaagisa Novaawo. ng'eka waliyo mwami Kayemba ayinza okunziza eggomba ate navaayo omulundi ogwo nga nyina okubalansinga the boat nenzija nenkola bino bulungi nnyo ebyababa yawe ne musanyusa nenkola buli kimu ne mugamba baba yawe ate baganda bange abalenzi be bangabayo era bamanyi bulungi nnyo mwami Kayemba alina okufuna care famire erina okufuna care nga biri mbikola nga nziruka nga nzira eka teweetereddeewo ttawulo weetereddewo kigundi kikapeti kyennyini kiri ekyaki okwewozaako munnange amanye ennaku yaatuuka wala nze yange ngimanyi lwaki bagamba nti mmwe temugabaako omukono gubali wano mu nsawo wano gwogugwo guliwa si nze ngaba mpaayo soma ennamba yo nze njagala kaashi sirina kaashi saagala nkulinda ogenda kunjokya ekituufu ky'ebigambo buli ayogera ekyo mubuuzanga gwe wakwata ddi anti kati gwe kakasa abantu mikwano gyange abali eyo okugaba tebagabira mu kamera okugaba tekitegeeza nti okola bukozi bwoti buli muntu olina mmeka ozijjeewa era gwandaba eyo owawaddaani mpa bangi bakumanyi nti obawa bakimanyi because nze abasasulira okola otya ensi ekutegeere nti ogaba naffe tukikozesa tekyetaaga nsi kumanya lwaki oyagala ffe ensi emanye nyina nti kati kitandikira ku nze nenkibunya nti neŋŋamba Dax Vibes ovuga okuva emakindi paka kamooca wali n'omukabirira sina zenzizaayo okugaba ssente otyo gwe bw'oba olikonsayiringa gy'ozijje gy'ozikoleredde okikola otya naffe tukiyige kuba tuli bakozi kantu kate kadaivatinzemu katono siwe kiri wamma kadaivatinzemu katya ddamu statement yo okugaba sente eyo otyo kati awo nandi mbuuzizza igwe bw'oba okola ojja kubeera abantu abamu akola mutwalo atereka 1,000 yalidde mutwalo 1,000 luvaawa lwe yaterese ontegedde kati lwaki nkosezza otyo tosobola kuba muganda wange ng'okola nga bw'okola n'oŋŋamba nti ova emakinde n'otuuka ekamooca ng'ogenda okola bukozi bwoti ensi eyagala abantu abatebenkevu eyagala abantu abasobola okulagawo nti nzizeewo omukulu ono si mu kamera netubaako kyetwogera kyetukola si mu kamera nenkwata sente netandika okola ki okuzigaba era mu kamera maze okukolako interview osiimye ogambye omanyi edwini wange kano kakuzzeeyo era njagenda ŋŋamba gwe wampadde kyokujja nkuwadde empewo yange nze nkuwadde oyogedde ebigambo ate muli bakodo muntu muli bakodo oli mukodo osobola otyo ogamba ompadde empewo ate nogamba nze olw'okuba ompadde empewo ng'ate empewo bigambo biri mufubutuka mu kamwa nogamba ate nze it is a must onokyayo onsingako lwaki tonjokya gwonsingako kuki olinamu wampa nenterekamu nedda saakuwa naye osiimako ng'omuntu nsiima nze era sina kyenyega mukama katonda ku kyennina musaba busabi nti mukama nteekaawe wasinga nga nawe bw'omusaba okitegeera naye tosobola kugamba of course sikwokya yogera kamera yiyo sikwokya anti gwe ebibyo sikwokya sikwokyayo ate ku bonna ono n'omukono bagutema ayokya kati tokiraba abasigadde bookyalwa kuba temwogera omuntu ne bwakwokyayo ekido obusiima ebitaano kati nkunyumiza tebinywa amazzi edda 2018 atusanga baba bantu mukyebando oyo
kazigo era ndiroodi ez'amasannyalaze zezino era ndiroodi omwezi yali interview tugenze mujjako kabaiti lunaku lulambalayika yakuŋŋaanya obukadde butaano yateekamu meka tumalirizaawo yawe ekindaazi n'amazzi ga 2 eŋŋamba banjo olabye ensi eno otunuulidde obutaano musajja watu bwali mu kusolooza naye neeze yateekamu tannajjayo wadde kwota kati onazze bamuwadde ekindaazi ayagala atuule olabye amalala oyagala nenannyini tannalyako kindaazi bakutwale ku javas teyali javas wali oyagala mmeka kale okirabye asiimemu asiimye ekindaazi nange nadde nsobola okyetuusaako akugulidde ekindaazi n'akatunda wewava kiri wafa lwaki tolowoozaako nti omusajja ono zino zaleese zino zafunye mu bantu alina mu kusasula looni era bwe banaamutwala nga banka emutwala nga mugamba mu butuufu beewolaawola nnyo kabakitegeere kati akuwadde akatunda n'otaviirayaawo n'akuwa ekindaazi n'otaviirayaawo emu esinga 0 baafuna ebigambo ebigaggawaza abantu byo mubiina bungi otuula ne baba banjo akadingidi akasuna kigambo ku kigambo dakisi naye yakitandika kimu ku kimu kati olaba nze nsiibye wano siinaamu sinnalya nakulya tokaate gwe oyagala ate nkugulire amazima gakaawa era omuntu omu bw'omugamba nti Irene Kayemba yatulako ku mmotoka ya watermelon ng'atambuza watermelon ekiro awakana naye gwe oyagala osanga Irene akwokye ky'oyagala bw'ogamba omuntu nti Irene Kayemba ku bimotoka bya road show bino bye tulaba ku makubo yali kafulu awakana waliwo nekirayire abantu tebawakana nti gwagoba abakozi ba bandi bonna n'oteekawo abaana bo sente era zidde mu famire nimbye njagala nkwetegereze nimbye abaana bo se bebakuba mu bandi yo kebs bebakuba abakozi abaalimu tebakyali walinayo gwomanyi nga yavaayo n'agamba owange bangoba lwakino tuve mu palapasa olinayo gwomanyi nga yavaayo n'agamba Irene yangoba kyali mwogere nze ngonze onjogera n'ogamba Irene oli mukodo nange nja kukuba sigambye nti oli mukodo akale nze nange nja kukuba akaama nga tuvudde wano nkubuulire kati abaana n'obateeka mu structure ya bandi wallahi onfiiriddeko sikufiirako abaana n'obateeka mu structure ya si kubateeka mu buteesi mu nsi muno naawe wooli wano bw'olabanga ekintu ekisobola obbasobozesa obbatambuza nga wadde ekiriwo ekiri ekirala lwaki toteekamu olina abaana fubanga nnyo okubayigiriza okuvuba ekyennyanja mu kifo ky'obbavubiranga okusoma bwe kugaana musiki waali musiki bwagaana bamanyi kye bayita marketing z'abaana abange buli holide bonna mu mmotoka ezitambuza sabbooni dduuka ku dduuka okitegedde obayigiriza business buli kimu n'ensi weetambula ng'ensi weetambula ebirala byonna twalire tubifaako ne bw'oyiga nti ensi eno yakubeera mugumiikiriza kubeera mukozi kubeera mukkakkamu kubeera nampisa nakutya katonda ojja kutambula kati era sitero abaana era obagamba muwerekereko kati abaani aba anko waabwe agenda ejjenya mu struggle bawerekerako bamuwerekereko bwe kiba kyetaagisiza bwe kyetaagisa ate buli kintu kirina obudde bwakyo nabo kyemmanye enkyukakyuka bagyetaaga ng'aba bwe bagyetaaga n'abangi bagyetaaga
wabulekamu okazza wange ogamba abantu sinze lwaki nze kagwoliko anti kati gwoli public figure okusinga kunze nedda ssebo ndi muntu wa wansi nange ate nze nkusinga n'okuba owa wansi nedda tokikola kweri tx ekulinze wali uba nzigiddemu mwami waavuga uba aye tondetera kukujjayo byama omumanyi oli kyaliwo ye kyali wange neguwo avuga uba buli bizinesi onaagikola okirabye bwe tukwata ensenene musango bwe tugenda mu watermelon musango tuyingiddeko mu uba musango katukole ki tumalirize naawe sendi yaladde ku mutwe w'ekivulu temwenyamiddeemu naawe leka buli muntu alina audience ye lexi yatuusa okubaako ne audience n'alijjeeko naye sijja laba bulungi talina okujjako mmwe sentamu family for starters katulinde tubeere asatu on count ate buli wamu nemmeeza kati kankubuulireyo ekintu kimu kakati ogwo omukisa togulabangako mu nsi ng'omwami omu bw'ati azadde abaana 30 nga kyotandika be bakisookamu gw'osookayo nabameka tulina ekika kirimu abantu 250 bensooka nabo obafunyeemu ki bingi tokiraba kati ffe bwe tusookayo ate gwe oli mu kika nze njogedde ku famire egi kati bwe ndeeta ekika muganda wange ebintu byebyo tudde ku mulamwa sendi abataddeko ekivu sendi abasinga experience ekisookera ddala weebazanga Katonda nti omuntu omunene I love Cindy. I love her music. I love her performance. Actually, I'm inspiring nnyo. Nze bwe mbeera ku stage, I feel like I want to bring out the best in me nga Cindy bw'akikola. Ne weebazanga Katonda. For example, ntaddeyo ne Cindy n'ateekayo. Kiraga amaanyi. Dax Vibe tomuyita mmere. Bw'aba yataddeyo ekivvulu. N'omulala najja n'akiteeka ku lunaku lwe lumu. Omanya w'amaanyi. Ekyokubiri. Balina audience ez'enjawulo. Ffe mu marketing tukkiriza nti buli company ejja oba product ejja ku market ebeera ne share yaayo. We are more than 40 million people. Oyagala kungamba bonna bagendagenda wa muntu omu baleko ono. Buli omu alina kyagenda okufuna era Mukama kyeyamutegekera. Era Mukama kyeyamutegekera agenda kifuna. Bwebanga family y'abantu 30 ffe tujja tutoola. Alhamdulillah Mukama w'abaasazeewo. Anti kati ennaku zino omanyi oli wategeka ekivulu atandika nze saabadde na basponsa nze saabadde na promota oli yabadde ne promota ate tulaba basponsa b'ebivulu abasinga be ba MTN Pepsi n'abalala abajjirako awo basponsa be bamu mu bivulu muganda wo taakaabe mugamba nti ate nze saafunye basponsa ate oli ye yagize ate nze yasooka okulanga olunaku luno ate oli najja n'alubuukira olaba bw'oli mu kulengera ebyawala taakaabemu wamulabye ng'akaaba taayogere bw'ati yakyogeddeko Mukama yakola ki yasalawo omutonzi waffe yasalawo era kyanaasalawo tekiba kibi buli omutonzi okyaba akusalidde tekiba kibi leero oli nange mu myaka 3 emabega ali omanyiko nti olibeerako nange oba nze nali manyi ndiyogerako naawe Mukama yasazeewo anti ekivulu wekimusala nga batandika principal takyalina maanyi teyamuwadde free phase munange kibi nnyo okulowooleza ekintu nga tonakituukako ate era bwe kiba bwe kityo era oba olina kyokiyizeemu oba okitegedde oba olina kyokiyizeemu nakyobuuza andabye gwogamba saabaddewo kankugambe kyagambye akaana ako katuuka kayinga alina enfutu kewulira ebyabadde bigambo byeyogedde saabiwulidde saagala nabbi commentingako n'ekyenyinza okugamba baba yawe happy belated birthday. I love you. I wish you the best. Let the sky be the limit. Manyo sobolo chukuba in every angle. For Dax Vibes, it's a very great achievement in your life. And to our family, it is a big achievement.
29 August Hotel Africana tugenda kubanga tuwerekera muganda waffe mukulu waffe muto waffe omwami waffe taata maanyi b'omuziki ali nawe ogenda kubaayo nze nja kubaayo okitegedde osunge owulira wennugu bayogera nze nja kubaayo okukuba luseke kutebwa olwakulaba tulina ekintu kyetwazuudde mu baganda bo ani gwosinga okwagala kimugamba annange oyagala kumbooza bantu kubanga olutalo lwabaddewo eggulu wakati wa Mick Wine ne Dax Vibes nga buli omu agamba baaba yawe asinga kwagala ye gwosinga kwagala nze bonna mbaagala kubanga buli muntu alina kyantaddeko mu ngeri ye waliwo ekisinga ekya munno naye tolina bw'oyinza kisingisa munno ng'ono kyeyakola wadde kyali kitono yakikolera mu budde wali osinga okyetaagira ekinene kijja mu budde wali osinga okyetaagira I love all my brothers and sisters. Yes. Eri family yammwe okubanga muli unique mu buli kye mukola buli kimu mukikozi ensi nebalabirako abasigadde abalowooza nti mmwe bye mukola mubikola nga mmwe temwagaliza balala kyebava bagamba tebagaba abamu ne banokolayo omu Mick Wine yagaba era n'abaana we twabaddeyo nga bamuwaana nti yagaba mwe mugaba munnange tugaba naye agaba taleeta kamera kugaba era nange nembooza gwogaba nga tetukulabangako ng'ogaba twogere ku nsonga za Eddie Mutwe ali mu komera era aleetebwa mu kooti mpaka kibasobola okuwa eri Uganda ne Eddie Mutwe obubaka bujja mutuukaku tulina okumanya nti obuwanguzi buli ku saidi yaffe kubanga buli muntu yenna gwe bali mu kusiba gwe bali mu kukwata tebamukwata kubanga yakoze ensobi bamukwata kubanga abuusa abantu alabisa bo so mukulu wange oba muto wange Eddie Mutwe beerezaamu oturepresentinze lwaki kubanga obulumi bw'oyitamu tuyinza okuba tetubuulira eno naye tumanyi nti mu maaso ojja kunyumirwa ekyo kyoli mu kulwanirira baprisoners bonna ekisookera ddala tubeebaza okuba abavumu kubanga omulala bamukozesa ensobi nga bwe tulabye abantu nga babakozesa ensobi n'amala neyejjusa naye omuntu yenna ng'ali mu kkomera eyo ne batamukozesa nsobi omanya ekisookera ddala ayagala ensi ye twagala ensi yaffe bw'oba oyagala ensi yo ebibyo obiraba ebirungi obiraba abantu tebaagala nsi yaabwe kubanga si yaabwe oliwo eringi ogenda mu basement okuyiga olunyankole ate olunyankole nimanyi olunyankole nendubazi munonga amagala ne banyeta Irene Kayemba ngerinnya obulamu amagala kitegeeza obulamu bugamba ki tikwe iwe obulamu bugamba ki basement togenze giyingira we fear what we don't know but we do what ate nekirala kankubulireko akalala bwajja n'agamba nti amagala butuufu bw'ebigambo nga bakubye edda ate n'akubuza amagala oddamu ki mu butuufu bwe just okola ki kiringa bw'onoosanga omuntu accident emukubye atiiriika n'ojja n'omugamba obulamu buli butya ogatta equation zino zibula kati nawe basement ogitya sigitya kubanga ne bw'onoogitya nga bajja kukutwalamu omala budde olinga agamba otya okufa bw'oba otidde okufa ate ng'olina okufa. One word for the good president of Makerere University. Stay focused, stay strong, tokyuka sigala mu line bwoti tokkiriza abantu kukozesa nsobi.